Kyagulanyi yenna gy'ali taata n'akakiiko k'ab'ebyokulonda mutuyambe temukomyawo baagala. Basebo ne banyabo muyina ebintu bye mutwala nga byakuzannya. Nze nampeera sirina kifo kye njagala era seeyagaliza era seesimbyewo, naye ng'ovudde ku by'okusoosowaza n'okubikkiriza bwe mugeza ne muwa baagala Joyce Ntwatwa kaadi mukubidde NRM paasi. Abasigadde gwe banawa kaadi gwenjogoberera lwa Katonda n'ensi yange. Naye ye baagala mayinansi nampeera gyeniali yeeti ebyo byange. Tukiyite tutya munange oba kino kyekiyite kwe kugamba nti bamunaabidde mu maaso ab'Emityana batabuse era nga bagamba nti Joyce baagala tebaddamu kumuwa kaadi. Akatambi kaako mukalabye. Ebintu bino tuze tubiraba era nga mu butuufu oba ng'otunuulira ebintu bino oba ng'ozze ng'obifolowinga, nze ndabira ddala nga chances zibadde ntono nnyo ez'okuba nga Joyce baagala bamuddiza kaadi eno, naye ekyo tekijjaawo ky'okuba nti akyali woman member of parliament w'Emityana era ekyo ekitiibwa kikyali kikye kubanga yakyali mu ntebe, era ekyo tekijjaawo nti akyali memba wa kibiina kya NUP. Okitegeera ekintu ekyo bayinza obutamuwa kaadi naye n'asigala nga munnakibiina kya NUP. Ekyo munnange alina okukyesalirawo n'agamba nti oba bampadde oba nga bwe banyimye kaadi sikyali munna NUP, naye nga yo kaadi tebanagigaba. So ebyo biva ku ground nti abantu b'Emityana be basazeewo ne bafukamira ne bagamba nti munnange tebaddamu kubanga bazza omukyala Honorable Joyce baagala Ntwatwa. Ago nno gakyali mabaga. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo. Yes, omwana avuddeyo n'agamba nti bannange nti Omuchina yakola omuntu gwe bayita Mpuuga nti omusajja ono alimba ne Sekulimba. Jjukira yavuddeyo n'ategeeza mbu ye ayagala pulezidenti ow'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu amwetondere era mbu oluvaayo nayeetonda bunambira omujja mumulaba ku kitebe kya NUP. Ye Mpuuga kunsi ya Mukama kuno Mpuuga alimba. Let me say this also. After the function, I sent Honorable Kyagulanyi a message. I said, hey, good afternoon, are you well? I did. And he responded back, I said, oh, my brother, I had not seen you. I said, fine. Kundimba jolimba mu Mpuuga tuwa obujulizi. Diro wali oyogedde amazima. Nga ne ku mukolo wali weekwese. Nechaliwo Katikkiro yali takulaba amuleetera akapapula. Bw'oba wali weekwesa abantu mbu kati weetume mb'osindike message. Olimba. Atwerabiza olukaaga. Butugambye nti otwerabiza olukaaga tugambye ayogera n'omukulembeze waffe. Olimba leeta obujulizi fokakasa by'oyogera. Olina mmala tuwa obujulizi ne tukakasa naye olimba. Nga tuvuddeko era nga tweyongera n'amawulire ag'enjawulo ye Mama Kampala njogera ku Honorable Shamimu Malende ye munnange kuva yava mu ddwaliro omulimu akyagukolera ddala atalaga amakomera ag'enjawulo era n'olunaku olwaleero bw'atyo abaddeko mukomera okulambula ku basibe. Tukutwaleyo ko tulabe. No man. olunaku olwaleero
tuse wano ku prison Erusira katuse okulambula ku Bobiyanga ne bakomrades baffe abalala mwenna mukimanyi okusanga okukoma mu kkooti nga 11/2/25 nga Shamim Malende neewaayo okuba nti emisango gino gigobera wamu ne bannamateeka bannange tugenda kukwatagana wamu tulabe nga tubalwanire bafune obwenkanya naye nga tusookedde mu kusinkana abakyala baffe ab'ekawempe Embogo ne Emulago olwaleero tusinkanya abakyala baffe obudde obw'okumakya abawangalira mu kawempe Embogo n'Emulago era nga bano mulimu bannamwandu mulimu basingle mothers n'abavubuka tubakubiriza ku nsonga ya protest vote ya 2026 ne tubako n'ekyetuteeka mu kibiina kyabwe oba bibiina byabwe ebyokwekulaakulanya era ne tubasuubiza tetusigadde ku mulamwa era kwe tukyali era ne tubagamba nti ne mu mwaka ogwa 2026 n'okweyongerayo tugenda kusigala nga tuli ku nsonga y'emu era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tumututte mu ntebe ffe nga abakulembeze aba Kampala district era ababakyala ensonga z'abakyala twagala okwongera okuziteeka ku mwanju mu palamenti na kuli platform yonna gye tufuna abakyala bingi ebitunyigiriza embeera mwe tuzaalira embeera y'ebyensonga ebyenfuna so era byonna gombaka omukyalo wa Kampala mbyogerako era mbikolako era nga nkwatagana wamu ne bakulembeze bannange okulaba nga ensonga ezo tuzikusa tetugenda kuva ku mulamwa ensonga ezinyigiriza abakyala ate ezimu zinyigirizaamu n'abaami emisolo egiyitiridde kasasira ayitiridde mu kibuga omungi emyala egifuladinga ekibuga nekibeera nga kiri mu mbeera eteyagaza ensonga ezo zonna tusogeddeko n'abakyala bano wamu n'abavubuka ab'Emulago ne Kawempe Embogo tukyagenda ddala mu maaso okutalaaga ebitundu ebyenjawulo mu Kampala district n'ebweru w'e Kampala okwogerako n'abantu baffe n'okubawa lipooti kwebirivudde mu palamenti mu myaka gye twakabeerayo naye ng'okusingira ddala tugenda mu maaso okutalaaga amakomera nga boolaba tuli wano Erusira ku upper prison tuzze okulaba nga tulaba Bobiyanga ne bacomrades abalala so tugendagenda essaawa eno Erusira mu prison tulabe nga twakisesinga Bobiyanga tulaba waliyo ne bannaffe abalala tujja kubategeeza ekivuddeyo naye nga njala okwebaza bannamateeka bonna benkola nabo emisango gino wamu n'abacomrades bonna buli akozesa social media buli alina kyakozesa okubanja omusibe mwebale nnyo mwebalire ddala ate buli muntu wooli oli musibe n'olwekyo tulwanire Uganda empya mu 2026 nga tugenda mu protestive vote. Yeah, we are here today at Luzira prison to check on Comrade Bobiyang, and his real name is Agaba Anthony. You all know that his case is coming up on 11th of August 2025, and we have come to have an interface with him in prayer preparation for that case. We are going to work hand in hand with other lawyers to see that justice is delivered. Thank you so much for that, for everyone that has spoken or raised your voice about the plight of these arrested comrades. I also want to inform you that earlier today, we met different groups of women in Kawempe, Embogo and Mulago, and we preached to them about the protest vote and donated to their business groups. We shall continue to serve the people of Kampala with utmost faith and integrity. Thank you so much. Mama Kampala anyonyodde bambi omwana mulenzi Agaba Anthony naye nga abasinga obungi tumanyi nga Bobiyang omwana oyo bambi aludde mu kkomera naye ate era twebaza abantu bonna abavuddeyo kubanga basapootinga omwana oyo ne maama eri mu kyalo abantu bavuddeyo bingi nnyo bambi bibakoze Mukama abaddizeewo atweyongera okusaba nti Bobiyanga n'abalala ba Eddie Mutwe bonna Mukama bateeremu obwangu basobole okubanga bavaayo. Eyo nga tuvuddeyo tuddeko ku nsonga ez'abaana b'esseeta bannange ebibuuzo bingi naye nga ansa ntini kansooke nkutwaleko ku sipiiki eno owulirize deni nja kubanga nkwongera owulire ebigambo by'abantu biki bye boogera. Nemubuuza oli ludda bw'anaŋŋamba nti nsindiseyo omukyala okusomera alabe nemugamba kale guma naye naye kwatamu mangu ogendeyo olabe kyo yaŋŋambye atandise okuŋŋamba ssaawa lwezanga musana akati mukyala bw'atuukayo naye nga bwe mumanyi abazadde bambi tebamubulya bulungi ku ssomero bamubulya bina omukyala ngoza n'akaaba netulema okumufuna ku ssimu Semwanga nagenda ne mukwano gwo Mr. Kulamba we nebatuukayo ku ssomero administration omwana ono administration erabika yategeera ki ekyamutuukako naye ng'etya nga bwe mumanyi
etyo okudisclosinga so nesooka neyekweka muki omwana abuze kati obatuukayo ne balaga footage bulungi nange nakubidde poliisi footage ene bagifunako kitalo nnyo era kitalo ddala naye abantu si basanyufu abantu bagamba nti abazadde b'esseeta tekimanyi kiki kye mwagala kojja wa Elishama yavaayo omusajja wattu ne yeekubira enduulu naye teri muzadde yadde eyavaayo okugamba nti atukwataganire wamu to demanding justice. Hulira abantu kyeva olaba abavuddeyo nga bakambwe nga bagamba nti abazadde b'esseeta nedda. Inze senga nali muzadde w'okuseeta haayi Elishama we yafa and the school did not even make an official statement about it. Nandijeyo omwana wange nadde ewaka n'atuula tetugenda basaasira mubalekeyo abaana bammwe babatugumbule. Ugandans don't like working together. Ensonga ya Elishama, not even a parent came out to make a statement about it. Abazadde bonna abaaliyo bonna baasirika netubagamba abazadde muveeyo mwogere baagaana netugamba abazadde muboycottinga essomero baagaana omusajja natuuka n'okugamba we are going to march abazadde baagaana wadde kale ebyo byonna bigaane kyusa omwana wo. So the fact that wamuzaayo nga olowooza Elishama's parents are crazy, it's your turn. Ndiwo okubategeeza n'omusomesa n'afa ne basirika bonna ndiwo okubategeeza. If you do not join collective community engagement, my dear, you are alone. Era muzadde munnange omwana wo bagenda muziika odde mu nnyumba yo ebyenda bikunyoole and other parents bagenda kuzaayo abaana baabwe. Abazadde b'okuseeta haayi, of course I'm a human being, I'm so sorry for your pain. Naye tetugenda kukubira gavumenti mulanga, tetugenda gikubira mulanga. Elishama yafa namugamba ndiwo kubategeeza every time you shy away from injustice it comes for you. At least speak up. Kitalo nnyo era kitalo ddala ebyo bwebityo munnange Mukama yagaba ate era yajjawo. Nga tweyongeddeyo n'amawulire ag'enjawulo ye Fulufiga bannanga avuddeyo n'alumba Chosen Becky agambye ye si musanyufu, yadde n'akamu. Tuwulize ebigambo bye. Chosen Becky naye yatukoze ekintu. Omuntu yali akuvuga driver we yali weyifaana. Bwe mbagamba nti kuwalumu bayimbi tuveeko. Bwe mbagamba nti abasajja babattangamu wakana. Amiri yawona olubambulira. Ani yawona? Eyali taata w'abaana. Kitegeeza bano balina enkolagana before nga n'omwami we waali. Oyo yali cameraman. Yali driver waabwe. Bannanga abantu temukyalina nsonyi ku muntu. Kati leka naawe kati bwawagidde bali n'abano bawagire. Sinnagaana era nkiwagira Mawazad naye si ku driver oba si ku muntu eyali cameraman. Abakazi mulekerawo okwewasa. Kati cameraman yaje wasa nezikola proposal. Ate mulekerawo okwekabyakabyanga nga muntu agamba nange surprise. Mwagaze ne mubifaananyi ne mweko ebifaananyi n'endogoyi. Ne mupanga ebintu byo ne mali nga mubimanyi. Ate otuuse mu public wefule mu surprise. Okaba tewali agenda kukuba iwe machuwe naf oli mama w'abaana bana mu basajja bameka. Kali kwogera bwoti empalana za UPC tezigenda kugwa empalana za UPC. Ami yamusanga ino. Ebyo yogera byakikaka. Anti omuntu Andi Matia yayimba bwa. Wakati gwa abasajja balesewa. Ebyo byoyogera ani abi. Ndiro ya wabasajja yes. Ani go binyumiza atabiraba. Ndiro ya wabasajja. Matia luima mpoli yimba. Gomanyi Katonda yatasa Amiri. Gomanyi mukakati kankubuze muzesefu. Anti yali asobola okulya ekintu kyonna. Era yamutegulawo. Omusajja yazirise. Ali mu ddwali. Nzejja ki? Yali bba. Ngaki? Yabagamba nga beegaana. Nabagamba mukyala wange nkulaba ne driver. Nkulaba ne cameraman nga beegaana. Nabba ebintu byokola nkulaba yabitadde. Ba yali waka nga yo kiisi zikaaba. Bwenzibwa nabakyobo naawe.
omusajja yabitadde kama ali mu control so kompeko ifaranyi Amiri noyo eyatutte mukazi we n'omukazi onategera kyenjogera figa yagambye mbu Katonda ine kyeyataasa Amiri okwetegula ku mukazi oyo mbu tomanya kubanga omuntu ayinza okukola ekintu nga totegedde nti bano abantu bayinza okuba nga ne Amiri bwe yali ng'akyabavuga era bano nga beeyagala eyo gye yamutwala ng'eyo ng'oluusi mbu baba bagenze nga tebagenze nakukola nga bagenze kwesanyusa abange ate ye ono omukulu Calvin Kayanja naye ayina endowooza ye agambye atya bibe Chosen Becky my sister ndi ku side yo agavubuka ago gawase paka lwe ganaddamu amagezi agayigiriza emikono gyago okukola gawase paka kwawusiboyiwo lwe bajja okutegeera nti omusajja afuna omukazi ali mu myaka gye omusajja afuna omukazi gwasobola okulabirira omukazi nga tolina kyomugattako tolina kyomugamba saagala mwebuzeebuze omukazi nga yakubeezaawo ye buli kimu gy'oli tolina kyomugamba ayina obuyinza bwonna obukyusaamu n'agamba bwe tokyammatiza kati driver oba kameramaani wange yaba atwala ekifo kyo gavubuka mmwe mweyigiriza okukola era naawe nkubuulira my brother naawe olulo olulinde ng'ambagga anytime from now mukama we ayinza okwagala okukyusaamu n'agenda naawe osibooyi naawe totokaabirira mweyigiriza okukola munoonye abakazi be musobola okulabirira eyo nsonga nkulu nnyo ekibaagaza omukazi yava e Masaka n'abaana be mutufuukire ekizibu embeerera n'abakazi abatazaalangako tebaaliyo lwaki mutuleekaanira bakazi be musobola okwetandikirawo tebaaliyo naye olw'okuba nti temulina buvunaanyizibwa bwonna mwagala kulabirirwa kababawase Chosen Becky bw'omaliriza oyo nnyamba oyagale naawusibooyiwo kisagge lwe gajja okutegeera nti omusajja alina okukola era afuna omukazi gw'asobola omukazi bw'oba tolina kyoteeka ku mmeeza ye kazi bw'aba yakubeezaawo buli kimu kyonna ky'oli nga ye ggwe buli kimu kyonna ky'oli nga yeye tolina moral authority kumugaana kukyusa mu ndya nze mbabuulira oba abasamba kyenda oba abasamba kyere oba abali atya alina authority kubanga yabalabirira Becky my sister gwekola gwa kubasamba n'oyo bwakunyiizaamu kyusaamu ate tomulinda bw'olaba akusanyusa lya lwegajja okuyiga okukola n'okufuna abakazi abali mu liigi zaago sajja atazaalangako obeera otya ku mukazi eyajja n'abaana 3 okuva e Masaka mwe mulowooza tetukimanyi nti omukazi mumubalako sente mwalimu mwagaddeko oyo omukazi olina oyinza omwagala gwe guvubuka gwe oyinza okwagala oyo omukazi kewategeera nti bakunoonyaako nsimbi basambe kirindi aba vidiyo fumita ab'ebifaananyi fumita kina driver balye paka lwe gajja okutegeera nti omusajja alina okukola afune omukazi gw'asobola mulekeraawo okulinda ebitegeke abaagala okugenda bannange nze byo si bigambo byange nze nkuteerawo bigambo by'abantu wulira buli omu kyagamba ate ye Kasuku n'agamba nti omusajja walekerawo omukyala we n'abaana be ajje ewuwe omuwase nti era awamu ne bakuba sajjange baali kuki kale baali beefunye bonna ennyindo nnene netulowooza nti oke naye era kanti era ekyo kikuzaayo ku the law of magnetism unlike poles attract ono omwana akayindo si kanene sajjange ennyindo yali nnene naye they all had noses so kuli wano naye ng'abantu boogedde buli omu ayogera kikye buli omu ayogera kiri naye ffe munnange tetwaliyo gye beeyagalira Mukama bateeremu obwangu oba itirol ending tears be bamanyi byabwe ffe tubaagaliza birungi byereere era tusabira ne Amil Mukama muteeremu obwangu afune omuntu omulala gwe basobola okukwatagana naye
obulamu butambule bugende mu maaso. Webale kubanga wekumidde ku mukutu yasinakugamba bugamba nti munange teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tuvaawo.